Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH K mukasage manya gange. Yona josinziro kubanga otulaba tulina abato bamusayi muto bannabitone betwegatiddwako olunaku olwaleero. Eranga olunaku olwaleero of course tobamanyi but along the way ojja kubanga obategeera. Bano babakana n'omulimu gwa kubiibya mu luzungu kyoyinza okuyita dancing. Amanya gaabwe buli omu ajja kuba agatubuulira mu maaso awo, then tulabe ki ekiddako along the way ojja kubanga otegeera lwaki tuli nabo olunaku olwaleero. Tuli ku Extradigest mugoba nsonga era nga tuli ku Sharing Youth Center ensambya wano we tuli olunaku olwaleero. Bano bava mu crew oba mu kibiina ekimanyiddwa nga Real Dance Crew oba Real Dance Crew depending je wasomera oba okusinzira bwotegeeramu pronunciations ezenjawulo. Tutebwamu ssente aba Nisk Beauty Experts abasangibwa ku MM Plaza awo omwaliiro ogusooka F2 ye room number nga bano bakola pedicure manicure nga kwotadde n'okukola makeup owakabi ate nga balina ne studio oba training session we bayigiriza abantu okukola makeup buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall Airport Road nabo bakugamba nti ayagala okuyiga manual brewing, coffee roasting, latte art n'ebigwa mu kowero beekwate bakutraining at the same time bakufunire n'omulimu. Bano bw'otuukayo oba bw'okuba ennamba y'essimu babuuze nti njogera ne trainer Tiger. Bw'aba sooyo totawana, tebalina broker, tebalina branch, basangibwa ku Alwada Mall kwokka mu UAE. So beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Mugamba mutya? Je tuli. Muli bulungi? Yes. Thank you. Njagala kutandika n'oli omukulu. Bakuyitaani? Vampita Mwangs Israel. Okuva Mviridde Jinja. Oviridde Jinja. Nga ndi mu Real Dance Crew. That is very good. Bakuyitaani muganda wange? Vampita Basalwa Banul ekeke Employee UG okuva mu Real Dance Crew. Good. My brother. Yeah. What's your name? My name is David Omondi. You can call me Alan Odani. Alan Odani. Yeah. Okay. They were telling us where they come from. They say they come from Jinja. How about you? Where do you come from? Yeah, I come from Jinja too. Yeah. How come you don't know Uganda? You don't know Lusoga? You don't know? I know small. I can't even speak. But okay. Not that much to that extent. Over our. Zeniva Mjinja. Over Mjinja. Yeah. Bakuyitaani? I'm Peter David Omondi. Oyina emyaka emeka? Na 17. 17. That's very good. 17 in Swahili. How do they say it? Asema 17. 17. Ndio kabisa. Oyina emyaka emeka muganda wange Banuli? Emyaka 22. Emyaka 22. Era nga nvudde Jinja. Ova Jinja. Jinja munene, Jinja wawona. Jinja ku Radio Road. Radio Road. Muwanguzi. Yeah. Bakuzaala wa? Nawe bakuzaala Jinja? Yes. Jinja oviiridde wa wennyini? Nze nviridde ku Magwa Crescent. Oh, Magwa Crescent. Yeah. Nga ku St. Peters? Yeah. Hey, okakasa? Yeah. Nga ku Cool Breeze awo? Yeah, awo wennyini. Olimba. Olale bwe mmanyiyo? Hey, that's very good. Oyina emyaka emeka? Na 16. 16? Yeah. Oyina endagamuntu? Sinafuna. Oyina endagamuntu? Sinaba. Do you have a national ID? No. I don't have yet. Yeah. Someone was whispering to me and he said you're Kenyan. Is it true? Yeah, I'm a Kenyan. That's why to get an ID it's a bit of problem there. In Uganda or in Kenya? In Uganda here. Yeah. Okay. Yeah. Okay, kati bano ba dancers oba babiibya era ng'ekibiina kyabwe bakiyita Real Dance Crew bava Jinja naye nga ssaawa eno tuli nabo Kampala. Abaana bano oba abaami bano boolaba abayuuthi bano abavubuka bano they are all youths. Bano batiini, they are still teenagers. Then oli mu youth oba youth. Balabikira ku terefayina
ya BBS mu programu emanyiddwa nga Yolesa Ekitone. Era mu programu eyo oba mu ntujja eyo oba mu mpaka ezo baali bayitiddwa next on stage real dance crew. Ne batuuka mu maaso g'abajjaji, omwami amanyiddwa nga alexmukulu n'afulumya statement etaali mpoomu mu matu ga bannayuganda n'abaali balaba TV. Tuyenge yajogera erabika yali mpoomu, bati abaali bawuliriza n'abaali balaba baafunamu okwennyamira. Statement yalimu yali evvoola okusinziira ku bantu ne reaction ya social media. Yafulumya ekigambo ng'agamba nti abaami bano oba abato bano baali tebaavaamu mukka mulungi, baali tebeekubye buwoowo, baali tebalina perfume. Bajja kukozesa statement. You remember the exact word he used? Yeah, I remember the word. You're lying. I remember the word seriously. Okay, what did he say exactly? Quote him. Said munya. What came into your mind when you heard that statement? You smell. That's what came in my mind. But was he right or he was lying? He was right. I can say he was right because we had to rehearsal for us to reach on the stage, for us not to forget some things behind, yeah, so that we may be confused on the stage. So we went for rehearsal and we had to sweat. Yeah, even in physical exercises, you have to sweat. So you attribute the smell to sweat? Yeah. Kakati, Omondi atuwadde version ye. Gwe wawulira kigambo ki? Mwami Alexmukulu kyeyayogera. Saaliwo nali backstage. Wali backstage? Baani abaaliwo exact wali? Bano ababiri? Yagamba ki? Ekigambo ekyamuvaamu nze kye nawulira yatugamba nti muwunya. Kyekyo kye nawulira. Wawulira otya ng'ayogedde ekigambo ekyo? Nawulira bubi. Gwe ali mu kuseka. Kuba ffenna era twali tuwulira bubi. Kuba era ekyo ekigambo kye twatusanyusa mu matu gaffe. Kuba twali tusuubira nti agenda agamba nti kale munadde olulala. Naye ate ebyamuvaamu ekigambo ekyamuvaamu kyatumakinga obulamu bwaffe okubeera mbu tuli disappointed. Omwami we mwali mumumanyi nga temunnajja mu mpaka za Yolesa Ekitone? Twali tumuwulira buwulizi ku TV mu Yolesa Ekitone naye nga tetumumanyi. Wali omumanyi gwe? No, I never knew him. Had you seen him somewhere? Nope. Not even on social media, not even on TV? Never seen him. Just that day that we came to on his eyes. Yeah, on the stage. Then I saw him now. Okay. Yeah. So bw'afulumya statement eyo kyekyaddako, because ife abamu tetwali ku TV kaddako ebintu twabiraba ku social media nga biri mu kutrendinga, kyekyaddako mwagenda mu maaso ne mu showcasinga kye muleese oba baabazaayo emabega? We yafulumya eyo statement kuba twali tumaze okuzina. Bwe mwatuuka ne mu showcasinga, bwe mumaliriza ne mulinda comment z'abajjaji. Okay, genda maaso. Kuba twali tumaze ozina. Diana Nabatanzi yasooka gyeri ne jjaji omulala eyaddako, then ye yasembayo. Kuba ye teyayogera kigambo kyonna wadde ogamba mbu you have tried, ye yatandika butandisi muunya. Then ne batugamba you can go. Awo we twafulumira. Kati mukyalimu mu mpaka zino oba mwavaamu? Twavaamu. Muvaamu mutya? Kuba bajjaji bonna bagamba no. Kuba twali tubulamu ko skills endala. So eyo stage gye mwaliko nga basalawo abeeyongerayo n'abafuluma. So mwe mwafulumirako eyo stage? Yeah. Okay, tuli ku Extradigest mugoba nsonga ndi ne baganda bange okuva mu real dance crew nga bano bakafulu. Of course competitions zibaamu abavuganya bangi nnyo naye ate kati bano
mu competitions zino baviiriddemu ku eyo stage. So muzzaako ki mwavudde mu competitions muzzaako ki? Era mu competition twali discouraged kuba twayogeramu ne coach n'atuzaamu amaanyi n'atugamba nti temuggwamu maanyi kuba emikisa mingi zikyajja. Era olwamalawo twagenda era ne tutuulawaka nga abamu ku ffe tutya n'okufulumamu mu nju. Are you sure? Ye twali tutya kufulumamu mu nju kubanga tumanye ebigambo abantu beboogera. Bayinza okusanga mu kkubo ne bakugamba nti yono omulenzi gwe walaze ku TV ekitegeeza tebanaaba bawunya. Kati nga mu nju tufuluma muwanguzi olimba sikikkiriza ekyo. Watya okufuluma mu nnyumba? Nga tutya okufuluma mu nju. Okay, Mr. Mondi, tell us, after such statements, how did you feel the following day? After such statements, I felt disappointed and worried a lot. Like, what are the people going to tell me now? Should I go and face them, or I should just stay at home? I just said I should stay at home here, first school like for 1 week. Then we are going to see what is going to happen there in front, because all is God's wish. Yeah, that's what I can say. And thanks to Bruno K for removing us in the bad mood and bringing us to hope again. Yeah, for fighting. Okay, tuli powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molao nga bano bakola latte art, manual brewing, nga kote ne coffee roasting. Basangibwa ku Alwada Molao era nga bano batendeka nga kotadde n'okufunira omulimu. Beboka abali certified mu UAE yawo era nga bw'obeekwata olumala okubangula nga bakufunirawo omulimu. Ekintu kya coffee roasting kino mulimu ogwa ddala era bangi nnyo bakyusizza obulamu bwabwe. Okwewala abafere ne bakyala kimpadde kwatagana ne Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molao era nga trainer Tiger yakimala. Mukubireko munoonyeko oba gendayo. Tebalina branch ate tebalina broker. Tebalina muntu agenda kutegerera nti tukutwalayo nedda. Kuba bukubi simu eyo oba weereza WhatsApp oba banoonyeko bw'osanga bw'otuuka bagaye njagala trainer Tiger. Basangibwa ku Alwada Molao Airport Road. Then Abaniski beauty experts bakola ku nsusu okuyooyoota abaami n'abakyala abagole naawe ayagala okuyooyoota obeere ng'olabika bulungi weekwata Abaniski abasangibwa ku Plaza awo omwaliro ogusooka F2 ye room number ate nga bano bw'oba obeekutte buli kimu kitambula bulungi nnyo naawe ayagala okuyiga makeup ng'omulimu Abaniski bajja kuyamba kitambule bulungi nnyo. Tulina real dance crew nga bano bava Jinja. Lwe bagamba ebigambo ebyo lwe bafuluma mu mpaka zino lwe babawandula mwaliwa? Twali era mu Jinja omwo kuba empaka zaali mu Jinja zaali region. Twali mu Jinja lwe batufuluma. Okay. So mwatuuse mutye Kampala? Mwazze mutye Kampala? Musulawa? Mulyaki? Tusooke tutunuulire ekyo. Twajja mu Kampala nga kubako ka video ka trending nnyo kuba ekyo ekigambo ekyo omusajja kyatugamba abantu kyabaluma ku mutima kuba n'abazadde baffe era kyabaluma. Kyabaluma. Kubako ka video ka trending nnyo era ku social media kati yeri artist bamuyita Bruno K. Kati yakalaba ku ka video n'atandika otunoonya yasindika message ng'etunoonya. Then yeri mukwano gwaffe omu atera obeerako ku social media. Then yatugamba nti Bruno K agambye nti ebyo ebiddako byogere mu Lusoga. Waliwo omukwano Bruno K bw'atandika okubanoonya tutandikira awo. Bruno K yawandiika message ku social media ng'ali tunoonya. So mukwano gwaffe yali nga ye ku social media abaku ino. So yatukobera mbu Bruno K abanoonya yafuna namba ya manager wa Bruno K. Then twamukubira yatukoba mbu bana nabwene video yaimwe aye njabayamba timu wa mani njabayamba njaba supportinga era fena twagumira okwo.
Musulawa muliachi mubanani ife tubaidinda kubanze nsula ni mama wange wane Kampala mubanani wane Kampala tuba ne Bruno K manager wa Bruno K na abasuza na abalisa. Okay, let us look at your new look. Omuntu ebwerwe bwatunulira previously mubadde mulabika, of course abavubuka abalabika obulungi aba healthy, naye ate waliwo ekipya ekyazze. Ndaba ono bamusaza akaviiri amuteekamu katinti, ndaba oli naye bamusaza akaviiri ne banyigako akakuubo wano, bakusaza akaviiri ne bateekamu akakuubo wano. Tell us. What I can say here is thanks to the World Salon. They did their job well. They cut our hair well, and I love that. We thank them a lot for their support, and also the other people who have helped us outside there, like with clothes. Yeah, and I urge them to keep on helping us until we win this victory. Mukulu Banuli, embeera oli ku social media? Ndi ku social media. Oli ku Facebook? Facebook mbako. Comment z'abantu bagamba ki kubaboogerako kimwe ba dance real dance crew kubyatuukawo? Bw'oba osobola okusoma mu comment. Kubyatuukawo abantu baali kubyatuukawo olunaku abantu baawulira nnyo so very sorry on that day. Era ne bagamba abamu yakozeemu ensobi yakoze abadde abayita backstage abagamba mukole kiti ne bwekiti naye teyasobola teyakola bwatyo. Abamu ne bagamba ayinza atya okola kintu ekiri bwekyo mu maaso g'ekamera. Kati saawa zino Bruno K yasobodde okutujjayo natukwasaganya yakasaawa zino abantu bavudde ne bagamba nti yakoze ekintu ekyamaanyi. Nkwade naawe omukisa yogera mu Lusoga. Kati Bruno K tumwebaza okutubeerawo, yatulaga omukwano atulaze nti n'ekintu kino tusobola okitwala ku level, yatwizizaamu eisuubi kale twizizaamu eisuubi nti tusobola niwoba nga oyise era osobola okwira muwa. Omondi, you come from which part of Kenya? I come from Kayole. I was actually born from there. Yeah, I was born in Kayole there. You know, this channel is big. Hey. So we have people from different areas of the world. Yeah. So you use your language to communicate to people out there. We shall get a few who will understand your language. Don't mind. Watu wenye wananisikia hapo nje, mimi naitwa David na nimetoka kwa The Real Dance Crew na niko happy sana ati mmeshikana na sisi pamoja na mnaturudisha nguvu, na ningependa kuwashukuru sana kwa support yenye mmetupatia. Na watu wote wenye nasikia hii naomba pia wafuatilie na washikilie nguvu penye wako. Yeah. You know, naweza waambia sahi. Thank you so much. Kakati njagala tutunuulire tunnyonnyodde embeera eyabaddewo muginnyonnyodde here and there but abatula baagala okumanya mumanya mutya empaka zino, muzitegeera mutya? Akalango mwakalaba ku social media, mwakawulira ku radio, mwakalaba ku TV, mwalaba billboard, era kyabatwalira ki to take part in these competitions? Mwewandisizaawa, mwewandisa ku sente meka n'ebigwa mu kkoweryo? Ani ali in position to answer that question? Okay, it's fine. Competition kuba nze nalwanga njiraba kuba season 1 najiraba naye nga participate nga kuba nali sina kumanya bya dance. Naye ate no obajja season 2 twali tutandiseewo ka group entone ya Real Dance Crew. Era coach waffe n'atugamba tulina okola show genda mu yolesa ekitone tugezeeko emikisa gyaffe. Era ogundi bagiraga ku BBS Telefina ne baleeta n'ennamba, ezo namba mwe twasinzirira okuyitamu ogenda competitions. Ne mukuba? Twakuba ne batubuuza information ebitukwatako
netuwayo then ne batugamba tujja kugenda mu competition mu kifo ne batulagirira n'ekifo kye twagendamu. Okay. Yes, so competitions zino zaali Jinja regional. Zaaliwa mu kitundu ky'Ejjinja bwe zaali ku town hall, zaaliwa ku Baxi, zaaliwa zaali ku Pearl on the Nile. Oh, Pearl on the Nile. Yeah. Okay. Kumpi ne Nile village. Yes, sir. Now Omondi, you're going to say this in Swahili for our viewer out there who understands Swahili. Tell us, where do you see yourself in 5 years to come in dancing? Sasa watu wenye hapo nje, najua kama kuna talent ionyeshe nje hapo, usinyamaze nayo, ukae hapo nyumbani. Like sasa mimi saa hii naenda kuapprove ati tunaweza cheza mpaka watu wote wa dunia wataweza kuitikia. Yeah. Asante. Bize mu Luganda. Obiwulidde? Biwulidde. Obitegedde? Sibitegedde. Ani abitegedde abituddize mu Luganda? Mwanguzo obitegedde? Sibitegedde. So you don't take time to teach your friends Swahili? We don't get that much time, eh? Yeah. Some people like me, I always go to town, I go to work. Yeah, when I come back to work. What do you do? Like I build, they call me for building. And then Are you a porter or a builder? There's a difference between a porter and a builder. Okay. I'm a builder. Yeah. No, I doubt. My friend. You can Alright, ono porter oba beba nabateekako omwiko n'apangako n'ettaffaali. Yeah, I'm the one who work. Yeah, that's why. I can work any work. Yeah. I work any work. That's why I get connections of work and they call me. Then they give me something small. Mwasomako oba mukyasoma? Osoma kyakumeka? Ndi mu senior 2. Ezo enviri zinaagenda ku ssomero ezo. Ssomero ki? Kuba natandikira mu Jinja College naye ate expense nga nyingi. Wali ku Jiko eh? Yeah, expense nga nyingi, so nigenda ku Jinja SS. Ogenda ku Jinja SS? Yeah. Okay. Ate Banuli? Nabadde na Kamala. Senior eyokuna? Eyokuna. Oh, that's very good. Ku Kigulu College, the Giant. Munamungarwe. Okay, that's good. Iganga. How about you? Me, I studied in Jinja SS. Yeah, that's where you get me. That's where I have many opportunities. Jinja SS? Yeah, like for raising star dancers. We are almost there. We entertain people. So you do the building during holidays, eh? Yeah, I do the building during holidays. So you're in which class? I'm in senior 2. Jinja SS there. In case school resumes tomorrow, will they allow such hairstyle? No. They tell you to cut. You get a new uniform, new bag, and new books for studying. When did you leave Kenya to come to Uganda? Say that in Swahili. Nilitoka Kenya 2018 on Christmas. Huku nikafika 28 nadhani. Yeah. Nikapatana na aunti yangu pale, akanionyesha around Jinja. Aliambia tuko na Kampala kule. Akamwambia ni sawa. Tashikana nao polepole. Tashikana nao polepole. Sasa nikaanza kuishi na aunti yangu. Alafu hapo ndio nikampata dada yangu Hapa ndio anafanya kazi kule Bujagali. Abatulaba kati ezo party z'Oluswahili tutunuulira audience yaffe y'Oluswahili etategeera Luganda. Tuyina abatulaba e Tanzania bangi, tuyina abatulaba e Kenya bangi, tuyina n'abatulaba e Bunaayira nga Baswahili tebategeera bulungi lulimi Luganda. Kati ono tumubuuzaamu n'atuddiramu mu Luswahili to cater for that audience etegeera Swahili ng'etawaanyizibwa olulimi Oluganda. Bwe tumuyingirizaamu tuli ku Extradigest Mugobansonga. Abaami bano baali kuyolesa ekitone
nga bazze okwetaba mu mpaka zayolesa ekitone era nga amaanyi gaabwe gali mu kubiibya mu luzungu ky'oyinza okuyita dancing. Baawandulwamu mu mpaka zino kubanga okuvuganya kwali kwa amaanyi nnyo, ne bawangulwa ne bawandulwa oba ne bawandukamu mpaka zino ne bavaamu. Naye basajja basanyufu, basajja balabika bulungi, tebalina buzibu. Of course ekiri ku social media muwunya n'ebigwa mu kkowe eryo, naye okusinziira ku bo bakinnyonnyodde era kitegeerekeka. Olunaku lwennyini lwe balina okwetaba mu mpaka zino baasigala bakola backstage nga bakola drills bwe batraining awo ne wali ne batuuyana. Gino emyaka hormones ziba mpitirivu nnyo mu mubiri. Adolescents baba n'embeera eza hormones and glands, so kitegeerekeka kya buntu ate kiri nnomo. Muli Kampala munaddayo ejjinja mmwe? Era tujja kuddayo kuba gye tusomera. Gye musomera? Oddayo ddi e Kenya muganda wange? I don't think I'll go back to Kenya, but I'll go on Christmas to visit my grandma. Then I come back. Where is your dad and mom? My dad is here. My mom is working in Kenya. Okay. Yeah. How about your brothers and sisters? My bro and sis are here in Jinja. Yeah. Mwali mutuseke Kampala before Bruno K kubaleeta Kampala. Wali ozeke Kampala gwe? Oba guno gwe gusoose okujja Kampala? Nali nzeeyoko. Kuba anti wange abeera eno. Abeera Kampala kitundu ki? Abeera gundi Nansana. Nansana. Okay. Omulundi gwe wasooka okujja Kampala gwali mwaka ki bw'oba ojjukira? Gwali 2015. 2015? Yeah. So 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Gye myaka mukaaga. Kampala omusanze otya? Emyaka mukaaga mingi. Kampala akula ekiro n'emisana omusanze otya? Simusanzeemu bibi nnyo naye. Akyuse nnyo oba takyuse? Akyuse nnyo. Waawe walabidde nti Kampala akyuse ebyaddala? Ku nguudo. Wazirabye enguudo nga basajja bakyusizaamu ekintu? Alayi buwanguzi. Ate ebizimbe? Ebizimbe sirabye nnyo naye era mu ebiri. Ate amataala ekiro? Ekiro sitera tambula nnyo. Kafyu? Guno gwe mulundi ogwasoose okujja Kampala? Nedda. Guno gwa kubiri. Guno gwa kubiri? Ogwasooka wajja mwaka ki? Yali 2017. Nga mbeera wa sister wange eyo e Makindye. Makindye? Nakati gy'abeera. Kampala omusanze otya? Just busy, kuba busy ekimu kyabula sitalinga wali eyo. Wadde kafyu waali naye speed y'amaanyi abantu tebatudde. Birungi ki by'osanze Kampala muwanguzi? Ebirungi byensanze Kampala nfunyeemu emikwano mingi mu Kampala muno kuba mu bbanga lino ettono. Iye. That is very good. Nfunyeemu emikwano mingi ne ba advisors bangi. Is this your first time to come to Kampala? Yeah. It's my first time. So how do you find Kampala? Kampala is fine. Yeah, everything runs out well. Yeah. Now give us a comparison between Kampala, Kenya, and Jinja in Swahili. Compare for us. I compare them. Pale Kenya, yani hakuna hiyo security yenye inawezekana hapo kwa town. Na wezi ni wengi sana kuliko ipande ya Kampala na kule Jinja. So kama mnaweza ongeza government watume serikali hapo Kenya ili walinde watu juu people wana lack insecurity hapo kwa town, na hiyo ina cause uwizi mingi na watu kuuawa. Na huko Kampala kitu nimeona hakuna wezi wengi sana, yani wezi nao wako lakini siwezi sema namba yao compared to Kenya. Na pale Jinja nao ni kidogo, wezi ni kidogo.
Yeah. Ebyo bizze mu luzungu. Nze mbiwuliddemu ekigambo government ne security. Bizze mu luzungu. Abasajja tebatunona. Okay. Yeah, tell us in English the same statements you've been saying in English. Then Kenya, we lack security in towns, and that leads to stealing and killing of people. So I was begging the government of Kenya to send like security in town so that people may live in peace and harmony. That is in Kenya. That is in Kenya. Here in Jinja, I see there are small thugs, yes, who rob phones and whatever. Phones, yeah. You mean even in Jinja they rob phones? Yeah, in On Jinja streets? they rob. But they are not too many, yeah, compared to Kenya. But here in Kampala, I cannot say that much because I think here in Kampala is peaceful. Yeah, and all things are running out well. So how have you found food in Kampala? Food in Kampala is tasty. Other than the one I eat from the other side, you know. The other side is just like my home, yeah? You can eat cabbage, you eat skuma. No. Skuma wiki? Yeah, skuma wiki. But here, I find the life is beautiful. So if they tell you to choose between going back to Jinja and staying in Kampala, what do you choose? I choose in Kampala. You will stay in Kampala? Yeah. Why? Because Kampala, the level of studying is high. Yeah. That's what I can say compared to Jinja there. Yeah. Okay. Kale, abakulu bano baddukanyizibwa mwana mulenzi Bruno K. Bruno K is a performing artist. Yayavuddeyo n'abadduukirira bwe yalabye nga bannabitone bano bali mu kunyigirizibwa oba bali mu kutyobwolwa. Ye n'avaayo n'abawa omukono n'abasitula. Era nga ssaawa eno yali nabo yabakwasaganya, yabaddukanya, yabatemera oluwenda basobole okubanga nabo baganyulwa ku mugaati gwa nyaffe Uganda, the national cake in art. So tusazeewo tuwayeemuko nabo baana bato bazaalwa Busogaawo, Jinja. Waliwo ebyali bibwengesebwa nti bava Mbale, si b'Embale, bava Jinja. Ono mwami Omondi, oli Banuuli, then oli mwami Muwanguzi. Basajja Ngwanguli bavubuka emmekete, bavubuka envuumuulo. Mwami Alexmukulu yafulumya statement nesajjula internet. Abantu newawaza amatu g'abantu. Of course, Alexmukulu yani. Alexmukulu is a celebrated actor, director and a script writer or writer. Musajja wa maanyi nnyo mu byafaayo bya Uganda bya art since independence till to date. Before independence, during independence and after independence till to date. Musajja wa maanyi nnyo Alexmukulu abadde ku radio, abadde ku TV, abadde ku stage, abikoze bingi nnyo. Musajja wa maanyi nnyo when it comes to art. So tukusalutinga Alexmukulu, large upon yourself. Oli wa maanyi nnyo. Kirabika ne oyo naye kyali ku script. Omanyi ba artist mutambulira ku script. Kirabika ekyamuwunya nnyo, kirabika kyali ku script. Wali okiscriptinze n'okiwa abantu. Though ba recipient baakyo kyabawaawaza amatu. Bano ngenda kubanga mbata. Tugenda kuba tufuna Bruno K. Ajja kujja wano atwegatteko naye nga weebali as well. Tuwayemuko naye dakika nga 2-3 abapiiking atya, alina plans ki gye bali, era kitambula kitya, ki ekiddako n'ebigwa mu kowere. But before you finish, there is a comment I want to make to Alexmukulu. I thank him very much for what he did. Yeah. Mr. Alexmukulu. Yeah, Mr. Alexmukulu. Yeah, thank you. Yeah. I thank him very much for what he did because by him not saying that word, we could have not been here right now. Yeah. I thank him very much for the support. Very good. Yeah. Thank you so much. Nange bwentyo okwongerezaako Bruno K. Yebale.
okutwagala n'atugyayo n'agamba abaana bano osobola okubafuula ekintu ne manager we sako n'abantu abannayuganda bonna abavuddeyo ne batuddukira. Mwami Muwanguzi taata, obubaka obusembayo eri bannayuganda n'oyo gw'oyagala oba okutumira oba okugambayo ekigambo kyonna? Nze njagala kwebaza Mr. Bruno K n'abannayuganda bonna abatusapootinze ne batugamba nti tugume mu kino ekintu. Mwebale nnyo, tubaagala nnyo abannayuganda. Owaayi akatale ke kanga Bruno K bw'ajja mwakafuna obucupa bwa perfume nga bumeka? We can't count. Are you sure? Yeah, there are too many. And that's the deodorant. There are too many. Are you sure? Yeah. So the imperial leather, they gave us gifts and we thank you very much. Mwavunyine sabuni. Yeah. Wow, that's very good. So it was a blessing in disguise. It was a blessing. Wow. Kali perfume mwagabyeko oba wamwe paka. It was until. Okay, kale just katini nnyo katumulemu katini nnyo naye nga nkujjukiza. Tuteba mu center aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall Airport Road bakola latte art, manual brewing, coffee roasting. Bano kafulu akirimu mitamba ali mu cockpit ye Trainer Tiger Superman. Trainer Tiger la Japan yourself akugamba ekintu kiri kimu nti beekwate after training straight away ofunirawo omulimu. So big up on yourself, Trainer Tiger or Roast Coffee Academy. Then omukulu omulala Owanisk Beauty Experts nawe webale kututeeka mu sente bakola pedicure, manicure nga kwotadde n'okola makeup owakabi. Abanisk Beauty Experts beekwate buli kimu kitambule bulungi. Katufune Bruno K just for 1 to 2 3 minutes twayemuko naye because saawa eno ye yawadde abaana bano platform n'okubalaba nga abatemera oluwenda babeere ab'omugaso mu nsi eno Uganda. Embeera yaliwo ku social media of course muzze mugiraba wano ne wali naye Bruno K yasalawo afuna abavubuka bano abalage ettaala abawene upper hand kwotadde n'okuba tetenkanya balabe nga ekirooto kyabwe ekyokuba nga badansa bakabi kituukirira. Bruno K buuza ku balungi abatulaba. Abalabi ba Extradigest mwebale nnyo nga nsinza lekerawo okubeebaza kuwagira muganda wange IBRAH kubanga ebintu byakoledde industry ensiiba mbagamba bingi lwakuba abantu batono tebasiima naye nga byokoze bingi basiima ogenze. Yes, so mwebale nnyo, mwebale ddala. Yes, era I'm happy to be back on Extradigest. Thank you. Abantu abamu bwe baawulira scenario y'abaana abo incident eyo abamu bagenda ku social media ne bavumirira ekikolwa ekyo, abamu ne bakikolamu TikTok, abamu buli omu yakolamu kyayagala, abamu ne basharinga bu video bo ku WhatsApp status zaabwe. Gwe bwasooka okuwulira ekintu ekyo wakiwulira wa era kyakusanga wa wayisibwa otya era wazzaako step ki? Nali mu lecture room nga ndi mu kusoma lecture yange yali ewedde nindaba clip y'abavubuka bano ninuma because I've been in the same situation nga bo addekaawo because nagendako music competitions nga 5 before I go to Airtel Trace and made it to the finale. Ninga zonna you're being told tosobola kukola kino tosobola kukola kino but ate nze bwe nazigenderamu nali mukuluko ku bano the way young kyekyasinga okunuma baana bato you have to address manyi. I respect Alex so much nga legend ebintu byakola but yalina omanya nti bano bamayina ye ng'omuntu kabaka mu talent grooming these are minors. How do you address an issue like that to them? Ayinza okuba in addressing it manyi waliwo n'ebintu bya ratings. Ekyo kyemugamba IBRAH is people before they make these talent shows babeere professional, you know. They should brief the judges on how to address kati nga abaana bano minors even nezo shows awabweru olaba Simon there is a way they are addressing abaana bato n'abantu abakulu. America's Got Talent. Mulabe ngeri gyayogera n'abantu abakulu n'abaana abato
these are young guys, they are young. Oshegera. So kyannuma nnyo ngina ninsooka nkikondeming ku social media. Niye nali sisobola kubeera nga ndrestinze omutima gwannuma IBRAH. Nziramu netekayo post nti omuntu asobola okunyamba ndeetera abaana bano. Abandeetere. My main issue was putting them in a video to expose their talent and everything. But muli nendowooza mu mutwe gwange nengamba I can do more for these guys than just this. I can do more because there's nothing you lose by shining another candle. Yes. So I said I can do more for these guys. Luckily nateka enamba ya manager wange eyo gye balaba abantu nti kozi yankwasaganya nabo yabakwasaganya because balaba nti baana bato we need to communicate with their parents. I'm a busy person. Sijja kubabeerako so era enamba omuntu manager wange era yabakwasaganya because he knows how to deal with them nabamukwasiza era yabakwasaganya so ne bakubira manager wange one of them neighbor wabwe I think yakubira manager wange then now getting in touch with them kwe kwate simu nenkuba that video you saw me recording njogera ni I think Israel njagala mugumya ate nakwata video laga abantu nti abaana nabasanze koza abantu obamanyi bazibu IBRAH ogamba abantu nti nayogedde n'abaana later evidence you know how social media is very bad and irimu savage rimungi people are too bantu bali too savage on social media so ni ngamba kankoleki kan recording a video era namugamba ngajukira goni namugamba Israel nti I'm recording this phone call because I want to show these people that nakufunye nabafunye. That's very good. So the next day nimbagamba bajje because when Farida yali agala baraba and I think it was a good opportunity for them. Farida nakaziwe. Yes, yeah, that's because good. Yeah. Nayagala namugamba namukubira ngeja ali mukwano wange nemugamba sisobola kuyamba abaana banonzeka. I think these guys need help. I think basobola vayo mu kyalo. Plan yange eri nti banamana sigena baira manager wawe no. They are my young brothers. I took them on as my young brothers. Era teri kisinze kunumanga abantu ku social media kulowooza nti me and my management were using these guys to you've seen I've had music, I've been having music of and course. I've been talked about. Yeah. So it's not and you're doing well. It's a good heart. You know, amugenda lemesa abantu yamba some of you people who try to put people who try to help. Nti ata okozesa aba reason why I'm cutting birthday and posting abana bano I dedicated this whole week manager wange namugambe because nabagulide all social media platforms. Oh, that's good. I want to push their social media platforms zikule. Zikule era very soon ngina bagula YouTube channel. They're going to start producing content ngabazina content bafani babwe basobola barichingira. They have an Instagram, they have Twitter, they have Facebook. TikTok ngena jibagulira ngamba kufunidde amasimu because sinabafuna like abana Uganda bacha tuyambako with a lot of things so bagulira engoye buy them food and other things. Yes, so but people are pledging to help them so if I get them a phone they'll also go on TikTok because TikTok needs them to be live on their own phones. Of course, yeah. So our plan is this. Wenkwata bano ne badda ejinja kijja bakizibu ba mentoring eyo. So nagabe manager wange I want these guys to come to Kampala. Nja kukola nga bwensobola banonyeze scholarships. I know owners of schools bananyi ni masomero muli mukunda ba. Obanga jolingo osobola okunyambira abaana bano n'obampera scholarship bambi kwegayiridde bampere scholarship bajje wano Kampala mba mentoring batambuze ebitone byabwe nga n'okusoma basoma kuba nabagambye njagala omuzinyi asomye ensonga lwaki nange naddayo soma malirize degree yange because it doesn't make sense okubanga oli talented nga tosomye nga toyina mpapula. Yes, era nakibagambye ono atudde senior 4 bano bali mu senior 2 kakati oli in touch ne bazadde baabwe? Yes, yesterday I called Dan's father. Today twageza kukubira mama Israel but number wasn't on but we're going to talk to her. But the parents know that the kids are with me because coach waabwe oli omuwanvu omukulu omwamu coach gwe baali naye ku audition contacted their parents. Issue ya kulya kusula kunywawo kikola otya? Engeri gye bali abaana abato basula ewa daddi wa manager wange. Oh, that's good. Because siso abateka mu hotel. They are young guys. Baana bato bala bavubuka banyirira. Simanyi babawala bajja banoonya. Simanyi natadde ebifaananyi ku social media balaba baana bato ne already abawala beepikira bana abaana. Nono mwesoose. Oli mwesoose okitegeera. Musimanya nze ndi mugole wa gundi. Kwegamba
So njagala mbateekewo omuntu omukulu agenda abawala bakola ki bali already mbeepikira ate nga bano baana bato ba teenage. Sasa Wandito wanakupenda kabisa. Hata mimi nasikia tu wanafuatilia. Atoto kaya koza kavi bamwepikira olwepikira. Owaye baba abakyala bali kubenda ojakola otya ono kambuzi ono ojakola otya abakyala bali kubenda. Tinashendu chilling toso tulina chikukira no kwa respect okwekuma aye ngabo bamalirire bali mukubenda mujakola mutya. Ndage nena bawaddeyo lecture abakyala ba Uganda mbagala just change ogamba abakyala baana bano mbawagire naye ebintu by'omukwano musooke mbaleke basome baana bano baganda bange mujja basanga tebalina we balaga bakyali bato myaka gijja kubanga 6 ku myaka 7 bajja kuba bamaze okusoma nga mutandikira awo. So mubaddeyo n'abawala girlfriends you don't have Israel golina anadanganya anadanganya just back it there sometimes. Okay, Bruno, lastly nga tuwunzika so far how many people have come on board to support you? So many. Tubawe shout out. So many. Nafunye wali omukyala wamita Remy Gava, she helped out. That's very good. Others baweereza sente ku namba ya manager. That's very good. And chenjagala ogamba these guys bachimanyi era no babuuza bano every money they send them zibagamba because nze ndi musajja mulokole omanyi oli transparent ate IBRAH gomanyi oli mwerufu oshegera omanyi n'abantu ababaddeko nange bamanyi. My main aim is not anything, it's to help my brothers. Maybe someday in their lives they will remember that I pulled them up. Baja kujukira. Yes, era bo bayisobola okukubulira that every time someone sends money my manager calls me, tells me babasindikire sente nembagamba nti waliwo abasindikire sente bwezi. So far people have contributed 1.3 for these guys. Wow. Era weziri but tezimala because tutwagala abaana bamoving. One is better than 0. Yes, that is good. Era tubaguliddeko engoye, they have clothes. Mubalaba nti they don't look like how. Naye bangambye nti bali bafunye perfume litanga mutwalo ebikebe bya perfume. Abantu be UK mwebale kuweereza perfume. Bawunya bulungi. I know. Nze bantuseemu perfume yange ne bagitwala. Nina perfume muganda yange ya mitwalo 68. Naye nyimiridde no muna Kenya wange ono. Ngezo laba ngate perfume ye wambye yange. Ningembe perfume za bikebyo. Zonna bayikuba nakuberi za bei zonna. That's very good. Abantu baba wadde in that. Tebaba wadde mbo bawunya. People baba wadde perfumes nera bazimpatenga bagamba tuzibawa twagala buli we bayita ku muntu nga bawunya bulungi agambe ne gundi yawayiriza abaana bano. Oh, I love that. Okay, kale twagala kwebaza bana Uganda abawangalira mu diaspora mwebale nnyo okuwuliranga omulanga gw'abana Uganda be mwaleke waka ne mubadduukirira in whatsoever ekiba kiguddewo. Bana Uganda abawangalira mu diaspora muli bakabi nnyo. Bana Uganda bawangalira mu Middle East muli bakabi, bana Uganda bawangalira South Africa muli bakabi, bana Uganda bali emitala wamanja okutwaliza awamu. Honestly, buli ekigwawo e Kampala mubeera basaale nnyo okudduukirira ebintu byonna. Then abawa ne Kampala namwe mwebale nnyo. Then to the keyboard warriors Now we salute. To the keyboard warriors, salute. Sina chabagamba, but salute. Abo boche chembaga bagamba is obo followinga. Banabana baganda bange. Yeah. They are my little brothers. Tokuba. I am promoting them. Tokuba. No, never bankuba. I'm not going to stop promoting these guys. They're my little brothers. Ogo mulimu nagwe waddenting and about promoting. So gwe tonfa ko about don't ask me about my music. Simanya watch it away
I am shining a light on my brothers and even my music is playing. Thank you. Abo bonna badde bali omanyi babeera okubavuma IBRAH bavuma olaba naye wanga abakuvumira ku channel yo babaga amateeka bakola ki naye tubaagala at the end of the day nakizuula nti abamu bakikola out of love naye love ebayitirirako kati ne baflippinga coin bwe bati ate ne luba lutalo. So thank you so much. Lastly nga tuwunzika njagala kwebaza abantu b'Ejjinja abaana bano gye muva Jinja large upon yourself n'abaali bakola ba screeninga ne musobozesa abaana bano okuyitawo ku mutendero ogusooka whoever obaani eya receiving a call y'abaana bano n'obateeka mu competition. Thank you so much. Then ku management ya Kunta large upon yourself, to the legendary alexmukulu, salute my brother, to the Ugandans big up on yourself. Then to Extradigest Mugobansonga, salute my brothers Idris, Daniel, Keith, Netoni, Mulibakabi, nyo. Then to the sponsors, Nisk Beauty Experts, large upon yourself, Nerost Coffee Academy, Bruno K, Chakabi Mugana, Ngwebale nnyo, tofa nnyo ku mbwa ziboggola, tojja kutuuka gy'olaga. Era nja kufa kupushinga abaana bano. Embwa ezo eziboggola giranga bugizi bw'oti bwe weeyongerayo. Then bw'olituuka omala ogamba embwa zino ezaali ziboggola zaali zaagala ki? Otandika okuzidduukirira sooka otuuke gy'olaga. Tetufa nnyo ku mbwa ziboggola bw'onaayimirira n'ozikuba amayinja tojja kutuuka gy'olaga. Naawe ali eyo ng'olina ky'okola. Aboogezi babaawo Tigani yayimba oluyimba lumulumanyi ate n'olugero gye luli nti aboogezi tebakusuuza kayanziko. Mubeere bulungi mweraba tukwatagana omulundi oguddako. Boys, God bless you. Thank you. Okay, see you next time.